Abavuzi ba booda bakira bakola obukolomooni nga balaga essanyu n'okwaniriza omuntu waabwe. Embeera ebadde ya kusagambiza na bbinu ng'abantu bonna mu kibuga ky'e Rukungiri baaniriza omwagalwa waabwe Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye mwana nzaalwa y'e Rukungiri ng'era eno mu buli kulonda obululu ayolera ddala bungi. Enguudo ezisinga obungi mu kitundu zibadde zitimbiddwa ebipande bya Besigye ng'enkola bw'eri okwaniriza omugenyi waabwe. Ono awerekeddwako ssente wa FDC Mugisha Muntu, Waswa Biriggwa, akulira oludda oluvuganya Wafula Ogutu, ko n'ababaka Nandala Mafaabi, Odongo Oto, Nabila Naggayi, Patrick Oboy n'abalala. N'omuloodi wa Kampala Elias Lukwago talutumidde mwana. Dr. Kizza Besigye akubye olukungaana lwe olusoose mu kisaawe ky'e Rukungiri mu ttawuni wabula ng'oluvannyuma yasoose kuba lukungaana e Nyakisenyi. Asuubirwa okugendako ne Rubaabo ko ne Rujumbura.